nze mukkiriza kulamusiza mukwano gwange bwe tudda ku byennyambala kyamazima buli muntu asobola okunyuma naye lwaki abantu bambala ne batanyuma obuzibu buvaawa obutamanya ki kikunyumira olina okumanya enkulayo kyekisooka olwo n'olyoka omanya nti bwe nyambala ekintu gundi kijjira bwe nyambala ekintu gundi tekinyumira togula buguzi lugoye kubanga lwe luliko lwe luliko kale lwe lutambula ennaku ezo naye kyebuuzibwa ku nkulayo lukunyumira olina okumanya enkulayo kati olaba abasajja ennaku zino tumanyi mwana wattu okugejja embuto ne zeekomera eyo luli twavunaananga nnyo abakazi twagala akabuto fulaati naye kati ennaku zino naffe bitutuula embuto ne zigaana ne zitaba fulaati kati musajja wattu n'omanya nti olubuto lwo lunene bulungi lunene ekiwerera ddala n'ogenda weetippa akatishaati kubanga tishaati ne jjiini byebikola ki byebiriko fitting kati gwe manya nti nze ate okusinziira ku nkula yange nina okwambala ekisaati kinenemuuko sobola okyambala kinenemuuko tekireega nnyo bbuto lyo naye ate n'oba ng'onyuma kati kyala agenda n'asanga waliwo bumanikuini obwo bwe bateekako nga kalina figa jjukira bo babukola kutunda bakakola kalina figa kalina akawato kakendudde hips zikoma eno bwe ziti kalina akabina bwonna bwe babukola bwe mbulaba bakateekako ka dress bulungi nnyo kati naye n'akola ki n'agamba ntwala kano kati so ne yeerabira nti ate ye figa ye ya kikula kirala ekiro jja kisanga mu ngeri y'emu ne ku nviiri abakyala ze basiba ye tatunuulira nkula ya mutwe gwe naye bw'alaba gundi nga yasibye enviiri ezifaananako bwe zityo ngagananga ako nina okukasiba kati munnanga agenda okukasiba n'afaanana nga sisita gundi ono badde mwogedde erinnya naye katumuleke so kakati olina okumanya ti omutwe guno gwenkoppa gufaanana ogwange ogwo oli guyinza okuba mwetooloovu gwa mucungwa ate ng'ogugwo muwanvu gulinga paapaali kati nawe sinsobiiyo okuba nti gwakula bwe gutyo kati kyeŋŋamba ow'omutwe ogulinga omucungwa n'ow'omutwe ogulinga epaapaali bonna basobola okukola ki okunyuma naye buli omu olina okumanya ki ekigendera ku kikula kyange lugoye ki olugendera ku kikula kyange omusajja oba omukazi wano sigamba abakazi bokka n'abasajja waliwo babulaaza b'osanga mu kkubo omwo n'akusobera ate basajja bakulu kino kiri nnyo kumumwe ndowooza okusinga emyaka gyo nagyo gitunulemu waliwo engoye zitali za myaka gyo sanga abasajja nga beetippye obuntu eyo naye nga musajja attu eyeebonyaabonya emyaka ayingira 74 naye nga bannanga obugoye bwe yeetippye bwaba n'abaana ba myaka 22 mwami gundi byebiriko naye gwate si gwaliko era nkujjukiza nga bwe twatandise buli omu asobola okwambala n'anyuma naye faayo nnyo ku kikula kyo toyambala ngoye sisita zigenda kuba nga wenna osongodde ng'osongoleredde oti yambala engoye okusinziira ku kikula kyo bwe kiri bw'obanga figa olina zino simanya ba miss kave bempulira eyambala engoye ezigendera ku kikula kyo bw'obanga gweyo tewagiweebwa si musango katonda yakwagala bw'atyo era yate esobere bw'otyo kati naawe yambala gyeziri engoye ennungi ezisobola okugendera ku kikula kyo n'abaami nammwe mukole bwe mutyo mubiri oba togufuddeeko ebbuto lyeze likomeeyo yambala ebisaati ebinenenenmuuko bibe nga bibikkabikkako lireme kwereega nnyo ojja kufaanana bulala jjukira abasajja bwe tugejja embuto ekigongo kigaziwagaziwa kwegamba n'akusobera ne sisita n'agenda lwa ssente naye ng'endabika tekkaatiriza so tufeeyo ku nyambala mikwano gyange tufeeyo ku nyambala yaffe ffenna tusobola okunyuma nze mukkiriza nkwagala nnyo mukwano gwange